kaweddemu ngambye kaweddemu munnamasaka legendary Emmanuel Lwasa akawangamudde nakukwata akatambi nga tunyumya emboozi z'ekikulu nakukwata akatambi ng'onyumya n'abantu abalala emboozi z'ekikulu era nga bw'otanegendereza ngenda kutta akatambiko wetwogerera Diana Nabatanzi asaatira nkiddamu Lwasa yavuddeyo n'agamba omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ebigambo bino nina akatambi nga okola emboozi z'ekikulu n'abasajja abalala wali mwenzi oli malaaya era ngenda mpola akatambi kano ngenda kukata anytime from now olwo nno osobola okuba nti omanyi omusajja godiringa naye ogenda mu maaso n'okuba nti onvunza ng'ogula buloga ne bannamawulire okutandika okuba nti bamanyiira ate nga bodda wali eri weefuula tiwaji odda ku tv n'omanyiira n'onvuma naye ngenda kikulaga ngenda mpola olwo nno osobola okuba nti oba oliawo onfunamu otherwise ngenda kutta akatambiko nga bakikutuusaako ngenda kutta ebifaananyi ebyo ng'oli bwereere ngenda kukulaga nti nze ate tolina kyosobola kunkola nga mbikoze Diana Nabatanzi wetwogerera ali mu kusattira Lwasa akubye emmeeza obutambi nga bakola emboozi z'ekikulu za Diana Nabatanzi agenda buuta kwogata n'ebifaananyi bya Diana Nabatanzi ng'ali bukunya nabyo atiisatiisiza bitya atukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'ebibozi bamutantambi Kimusolo Richard Maksudi Junior ogwebale kuba nti otambula nange yes ogwebale kuba nti otambula nange nkwagala nnyo Brad ogwebale kuba nti ozikiririzaamu ogwebale kunfuula limoja ogwebale kunfuula ttanuwo ogwebale kunfuula kidoowo nkuwanya kitiibwa nkuwanya respect nkuwagala nnyo yensonga lwaki nsazeho okuba nti nkuweereza nzikiriza olunaku lwaleero nsobole okuba nti nkutwala paka wa Diana Nabatanzi ne Lwasa ngenda kusaba ekintu kimu gwe mupya subscribing agenda ku family nene waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati w'omugagga amanyikiddwa nga Emmanuel Lwasa legendary all the way from Masaka City omukwasi w'ensenene omusajja oyo omugagga agenda mu maaso n'okuba nti alabisa n'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti abikola ku bakyala abeeyita ba celebrity be compliment special desperate okuba nti bafuna ssente mpola ono nagenze mu maaso n'okuba nti akituusa ku bayimbi ab'enjawulo bannakatemba ba television presenter ne radio presenters ab'enjawulo era nga abakyala abasinga obungi bonna abali mu entertainment industry Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti abakabala n'okulaba obwereere n'okulaba nga bwe bakula era nga abakyala bano tebalina tebagamba Lwasa legendary Lwasa abakyala bonna bagendayo si lwakuba nti bamwagala nnyo banoonya survival kubanga entertainment industry mu Uganda oba oliawo engeri gyekiri nti corporate law yagana okuba nti ejja ne gavumenti egifaako abantu abakola ebintu bino tebafuna ssente mpitirivu nga bwe musuubira Lwasa omugagga yasobola okuba nti akwata ensenene n'okunaabuuleza kayani n'ebisigaddewo yasobola okuba nti afuna ssente kati agenda mu maaso n'okuba nti avulungirako abaana ba wansi abavulunga abawala abaana b'obuwala bonna wansi ku ttaka n'abagaaya n'abamalawo mpolampola yakamala obagaaya n'abamalawo amala n'abasuula wetwogera waliwo olutalo wakati wa Lwasa ne Diana Nabatanzi waliwo olutalo wakati wa Lwasa ne Diana Nabatanzi era nga wetwogerera omugagga amanyikiddwa nga Lwasa yavuddeyo n'ayogerako eri abantu mu social mikwano gye n'agamba nti oyo Diana agenda mu maaso n'okuba nti amanyira n'okuba nti ateekateekayo obulabe byakola ebyo ng'agezaako okunafuya mu mikwano gye njagala akimanye nti nze seeguya era nga sina kyenfiirwa era nga nsobola okukola ekintu kyonna ne batasobola kuba nti bansiba ku oyo just omuwala ayiye obulamu oyo omukyala agenda mu maaso n'okuba nti amanyiira oyo omukyala namutalwa bwenzi era nga bw'abanga yeewakana nti si mwenzi ngenda kutta sex step ye nga abasajja ab'enjawulo bamukabala ngenda kutta ebifaananyi bye ng'ali bwereere byaweerezanga abasajja ab'enjawulo ngenda kukola buli kimu byonna mbite mpolampola bameka abakozi b'oku tv abagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ebifaananyi byabwe bigenda mu maaso n'okuba nti biteebwa ne sex steps nga zigenda mu maaso n'okuba nti zifuluma gwali mwaka gwa 2016 twasobola okuba ntulaba first sex step yasooka okufuluma ey'omukozi wa tv amanyikiddwa nga Robina Mweruka ng'ono yali akola ku bukedde sex step ye yagenda mu maaso n'okuba nti erabikiramu omukyala mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasumaali wano bagenda mu maaso n'okuba nti bamukabala era nga bakimutuusaako sex step bwetyo yagenda mu maaso n'okuba nti efuluma mu kuddako abakyala ba tv eyaddako okuba nti alabikira mu sex step oba
obuli mu bifaananyi ebyobwerere bali muyita Kyokunda Grace Kyokunda atuhaire mpola mpola Grace Kyokunda Kyotuhaire yes Grace Kyotuhaire ng'akola ku NTV yagenda mu maaso n'okuba nti ate ebifaananyi oba n'ebifaananyi bye byagenda mu maaso n'okuba nti biteebwa awo ku NTV wennyini Anita Fabiola yasobola okuba nti naye akatambike oba nude pictures zagenda mu maaso n'okuba nti zifuluma ku NTV kwennyini okwo twasobola okuba nti tufunako omwana muwala amanyikiddwa nga Bettina Tiana agenda mu maaso n'okuba nti abifulumya era nga TV yagenda mu maaso n'okuba nti obuliawo abantu abo ebasuspendinga mpola mpola addako yaani twolekedde mu new generation television presenters Diana Nabatanzi batiisiza okuba nti bakimutuusaako era nga saawa yonna yonna tugenda kulaba ku bwerere bwa Diana Nabatanzi mwebale kuba nti mutambula naffe amannya n'eddoboozi bamutantambi kimusolo boya Maxudi Junior.